byebyono ebiva eluyero bwe tugendako mu kanyomero ka science ne teknologiya ng'emu ku ngeri ey'okukendeeza ku mukka omubi naddala ogwo oguva mu bidduka. Eggwanga lya Budaaki lisabye Paalamenti okuyisa etteeka eriwa emmotoka ezikozesa amafuta kubanga zoonoona obutonde bw'ensi. Mu mboozi yaffe eya science ne teknologiya tukuleetedde emmotoka gye bakyaginga obukyaginzi ng'essimu nga n'amasannyalaze oyinza okugeeteerako oba okugejjirako. Buli nsi lwekula ebaako bingi byekyusa n'okulaakulanya abantu wabula nga kino nakyo kiriko obubi bwakyo. Mu nsi ezaakula edda nga Budaaki kati obwanga babwolekeza ku kuyiiya mmotoka zikyagingibwa n'amasannyalaze so si ezo ezikozesa amafuta. Kati n'eggwanga lya Budaaki lyagala omwaka 2025 nga tekyali mmotoka ekozesa amafuta ekyavugwa mu ggwanga lino. Ekiteeso kino kyandiwagirwa kuba n'abantu abasinga mu kibuga ekikulu Amsterdam batandika dda okukozesa emmotoka ezitambulira ku masannyalaze ng'emmotoka eyasooka okuweesebwa yafulumizibwa mu 2009. Kampuni ezifulumizza emmotoka ez'ekika kino kuliko eya Volkswagen, Kia ne Telsa. Omwaka 2015 bannansi ba Budaaki baagula emmotoka ezisoba 40,000 zonna nga zikyagingibwa bukyagingibwa. Mu ggwanga lya Bungereza ebitundu 3 ku buli 100 ku mmotoka ezigulwa ziba z'amasannyalaze nga guno omwaka zirinnye ebitundu 24 ku buli 100 okusinziira ku alipoota eyafulumiziddwa kampuni ezikola emmotoka gye buvuddeko. Ekirungi ky'emmotoka zino tezikoma ku kutaasansaasanyayo ku mafuta n'okutaasa obutonde wabula zikozesa amasannyalaze matono ate nga yeekyaginga yokka buli lw'eba etambula. Ekirala ekirungi ekiri ku mmotoka eno esobola okumanya obungi bw'amasannyalaze bw'osigazza n'okukulabula singa gaba gakendedde. Kale gwe ne bwoba ku lugendo oluwanvu tekikwetaagisa kweraliikirira kuba ofuna bufunyi wantu wali masannyalaze ng'okyaginga. Emmotoka ey'ekika kino egula wakati w'Euro1,200 egya Euro z'eza Uganda obukadde nga 42. Kale gwe atambula n'omulembe eno y'emmotoka gye wandyetaaze. Ku lwa Kingdom TV Nasaka Joweria amalindirire. This is Kingdom TV.